Kenzo, you must apologize. You must come out immediately. Oyinza otya okuba omuyimbi ng'oli mutemu wootu, oli mutemu. You were murderer, oli mutemu, ate olabika oli ku drugs. Omuntu akozesa cocaine yayinza otutuuka ku eyo level y'obusungu ogamba abantu oli sober. How can a sober person do something like that? Oyinza otya? Oli mutemu. You must apologize. Nkugambye nti okukola ebyo byonna bye bakoze kibi. But you are a sober artist. You are an influencer, a role model. Oyina gwe okuba ng'olina capacity erowooza through. Mugamba yeah. These are occupational hazards. Ebizibu bye tusanga ku mulimu kye bayita occupational hazard. Notuuka Kenzo, you must apologize. Kenzo, you must apologize immediately, Kenzo. Let me tell you, Kenzo, you must apologize. Kenzo, lekerawo ebintu ebyo bikulaga nti you are on drugs. You are using drugs. Ogamba abantu naye okola ebintu by'abatali bantu bali sober, Kenzo. You must apologize, Kenzo. Ndi very mad ne Kenzo. Era mwena muyinza okwewuunya. Isma. Gw'otaalabye kye baakoze, Kenzo. Nakirabye. Isma gw'oyinza okyagala. Nedda sinza kyagala. Kenzo asaana respect. Yes. Kenzo asaana respect. Omuntu eyamuyiridde ebintu yakoze bubi. Yes. Naye kwe yamuyiridde ne Kenzo ani yasinza okukola obubi. Kenzo ye yasinza okukola obubi. Kenzo must apologize. Let me tell you. W'okuba omuntu nga mutamiivu naago wali nti olw'okuba nga akuwandulidde oba akuyiiridde omwenge, it is not enough bakusibirawo. When you must use your judgment. Ono mutamiivu. Ne kooti ekugamba omuntu eyakuyiira ebintu yali tali soba. Now, tugende mpola mpola manyize kugamba nina attention to detail. Buli yalabye video agamba Kenzo, omuntu abantu bamanyira yes. Abantu oyira otya Kenzo ebijuisi si musulo. Abantu bagaye mu musogo si musulo. Byabadde thick era nga biringa juice. Yes. Kenzo asaana respect. Yes. Kenzo omuntu yamumanyidde. Yes. Kenzo anyiiganga omuntu. Yes. Naye ku yamuyiridde ne Kenzo ani yasinza okukola obubi. Kenzo, you must apologize. Why? Tosobola kuyimirira waggulu, Kenzo. Omuntu najja faaniwo. N'abeera obsessed oba atali obsessed oba takwagala oba ki whatever ne environment gye muyimbiramu y'abantu batali sober. Omuntu n'akuyiira ebintu bijuice nga wabirabye oba whatever. Kenzo n'osiba n'ojja microphone mu mukono guno n'ogiteeka mu mukono gw'osinga okuba nagwo n'amaanyi. Ladies and gentlemen, omanyi microphone eyo weezitowa. Kenzo n'ogiza mu guno omukono. Do you know diameter? Circumference. Oyinza okugamba omuntu akuyiridde juice ayimiridde wano n'ogalula bw'oti. Omanyi gwe wakubye microphone, Kenzo. Okimanyi nti oyinza omenya omwana ennyindo eriiso microphone esobola oddamijinga omuntu. Oyina obukakafu, Kenzo, nti wakasuse microphone yakubye muntu akuyiridde juice. Police must arrest Kenzo. Kenzo, you must apologize. Toyinza sanyira kuba nayo bw'otyo. Tosobola kuba muyimbi munyiivu to that extent. Oyina okuba ne capacity erowooza amidst abafaanizi b'oyimbira. Bizibu biri bye tuyita occupational hazards. Omuntu akuyiridde juice, yes. Naye oyinza okukwata microphone n'ogikasuka mu bantu ababi. Ati Kenzo oli mutemu nnyo bannange basiraamu, wallahi toyinza, olina okuba n'omutima nga gwe celebrity. Yes, okuyira juice kibi. Does it take you to do something like that? Omanyi speed ko wakasukidde microphone. Eyinza okuba omuwagizi eyazza okulaba atannakasuka na ku juice n'emukutula akalinda minyira. Kenzo, you must apologize. Kenzo, you must apologize. Otherwise, tujja na kushoninga police ekwata. Oyinza okuba nga oli mu batemu.
eyo microphone esobola okukuba omwana n'agwa wansi ne baddamu okumutegeera nga yafudde. Kenzo, you must apologize. You must come out immediately. Oyinza otya okuba omuyimbi ng'oli mutemu wootu? Oli mutemu. You a murderer, oli mutemu, ate olabika oli ku drugs. Omuntu akozesa cocaine yayinza otuuka ku eyo level y'obusungu ogamba abantu oli sober. How can a sober person do something like that? Oyinza otya? Oli mutemu. You must apologize. Nkugambye nti okukola ebyo byonna byebakoze kibi. But you a sober artist. You are an influencer. A role model. Oyina gwe okuba ng'olina capacity erowooza through. Mugamba yeah. These are occupational hazards. Ebizibu bye tusanga ku mulimu kye bayita occupational hazard. N'otuuka kolera nga amazzi weegali. N'oyambala gambuutu n'ogajjawo n'okola. N'otuuka ku mulimu ng'okola ki ice ne kiva waggulu ne kigwa wansi. Occupational hazards. Oyimbira abantu tebali soba. Bangi nnyo bali crowded. Bakulinze dda mujjalet ku stage. Maybe we have obsessive fans. Eri abantu ba obsessed fans ngayinza okulumya ne ba Messi ne ba Ronaldo ne bani babifesinga babiyita occupational hazards. Bw'oba olaba omupiira omuntu ava mu stand n'adduka n'ayinja mu kisaawe ne bamugoba naye nga yafa kutuuka wali Messi. Occupational hazards. Omupiira guyinza oyimirira eddakiika 5 lwa faani ogu ne tebayinza mukuba. Tebasobola. Kenzo, they can't. You cannot. Toyinza kasuka microphone n'amaanyi bwegatyo mu bantu. Kati omuntu atakubye gundi Joyce wamubaliridde otya? What lenses did you use okutegeera nti microphone ekubye oyo eyakuyiridde Joyce? Bukakafu ki bw'oyina? Kenzo, oli mutemu. Kenzo, you need to apologize. You are either on drugs. Oli ku cocaine. Cocaine omanya abayimbi bangi ayinza okupretendinga nti anywa soda naye nga gyanywedde cocaine. There are signs nti Kenzo oli ku cocaine. There are signs. Wote ku kasuku wewakola. Nate kino sikyogera because nkolako ne kasuku. No. Nze Isma, I give credit where it's due. Nkugambye kibakoze kibi. Yes. Do you deserve respect? Yes. 100. Abawagizi basaana beeyise bulungi? Yes. Naye nze tukukonsideringa nti ate gwe oli soba ku bafans osobola otegeera beyond. You can take it. You are built for this. Ebyo bintu bikyajja nnyo genda olaba 50 cent baani president wa France wano baakamukuba oluyi. Jenerwe luwamukubye oluyi omuntu mu kyaki ye teyamuse. Oyina okuba ng'olina capacity reasoning beyond. Kenzo, ebikolwa bikakasa you are on drugs. Kenzo, you are on drugs. Kenzo, you are on drugs. Kenzo, you are on cocaine. You cannot be sober. You are lying to Ugandans. Ate nekirala frustration yekwetimbye. Engoma tewali ngoma. Kyokka abantu obatwala mu festival naye nga music tewali. When was the last time Kenzo olina oluyimba olw'amaanyi? Luno lukube bepwa simanyi ga iwe bepwa olwo si luyimba lw'amaanyi. Naye nkugamba nawe wenyini oli frustrated artist right now. Okuba we twava mu COVID engoma zinoonyeza mu kiwato nga mazina. I stand with the population. Always Ichuli. Ichuli must stand with the population. You want to kill people? How can you just be like that? Abantu bakwagadde nnyo Kenzo. You cannot act like that. You cannot. Nze nalabye video I got disgusted. Niye mbono ye celebrity w'eggwanga. N'okwata microphone bw'oti n'otunula mu bawagizi n'okola pepa. Bannange microphone ezitowa nnyo. Just imagining ekkubye bambi nga gobadde olinda rotate this weekend microphone neveni ekola pepa. Oddamu okwagala Kenzo bannange ng'oli muwagizi we. Omuntu ajja gamba Isma we stand with Kenzo. Yes, naye kwegamba olina okuba nga gwate omuyimbi. You are beyond just okunyiiganyiiga obuntu obutali mu Joyce yakubutudde naye guba musulo gwabadde gukuse. No. Toyinza kasuka microphone bwetyo. Microphone ezitowa nnyo.
esobola okuba omuntu n'emutta n'emumenya akalinda minyira n'emukola black eye lisu ne litaddamu kulaba. Kenzo, you are on drugs. Yes, olina okuba ng'olina feeling nange nzikiriza nti yanyiize naye nkugambye mwe temutegeera mateeka. Microphone eyo n'ogikuba omuntu poliisi n'emuzuula nga yagudde wali n'afa lw'otegeera nti nno amateeka mazibu bakukwata mada. Ne biri tebabikonsidalinga kubanga biri peti. Tutambula abantu nakusanga naveringa tomutegera gwe kayisima wanta madadadadada ningo ina n'abakukuuma. Kyogamba mbu oba tosobola kugamba mbu oyo mumukwate oba mumukube. Waliwo ebintu ebimu byolina okwereka n'ogamba these are occupational hazards. Sigambye nti Kenzo kye yakoze kirungi. Asigambye nti kye bamukoze kirungi. No. Don't get me wrong. Nkulaze ango nenkugamba ekikolwa kye bamukozeeko kibi nnyo. Naye ati kye yakoze kiri waasi nnyo. Kye yakoze kya butemu. Kiringa gamba nti omuntu akunyiizizza omwana n'addukira mu balala n'okwata amazzi agali ku sigiri n'oyiwa bwoti kuba mu baana oli mwaddukidde. Obeera oli okoze injustice. Nkugambye eyo microphone Kenzo teyapimye. Teyategedde oba yakubye muntu amuyiiridde juice. Teyategedde. Ate nga bambi yinza okuba omuntu mulala nnyo nemuleetera black eye. Eriso ne lifa eyo eyekutula ennyindo. Even n'okudamaginga omuntu microphone eba ezitowa. Understand my point of view. Nti you cannot. Abantu bangi nnyo okubakasuka mu microphone. You may be annoyed with one person but you may end up damaging many. Kenzo ali ku drugs. Kuba kati omuntu anywa soda. Obusungu buno bwonna bujjanga wa. Bannange ku kasuku mwamulaba. Buli muntu n'agamba omuyimbi w'eggwanga. Kati okimanyi nti kiri ku rekodi waddenga kamiliyoni kimanyi mumwogeddeko bino ne biri waddenga he has never been that violent nga Kenzo guno mulundi gwakubiri singa Kenzo oli mu America tewandisigaza endorsement neki. Endorsement zonna zandikuvuddeko enayiti gye wakoze ekyo ekintu tewandyewunyiza n'abantu ng'egye bategeera ebintu. No, gwe bakutwala mu capacity endala. Gwe oli big figure, oli world name. You must have shoka buzoba zoyina ebintu byolina okwewala. Kyogamba bw'oba ogenda ng'omuddwaliro ng'otwala omulwadde n'osanga abakuyombesa oyimirira n'oleka omulwaddewo n'afa. Kenzo gwe kimanyi. Yes, oli musajja musiraamu tonywa mwenge omuntu akuyiridde ebintu byabadde nga byejjuisi nza gama musulo naye wadde nga kibi. It doesn't call for you okasuka microphone kweyo speed mu bantu ate nga gwoli waggulu nga bali wansi. It is easy and simple for you to damage somebody very different. Tebambye yazze kuwagira ng'olowooza oyo omuntu agenda wulira ati okuva olwo olunaku nga sigo gwe wakuba microphone si ye yakuyiira. Olowooza awulira atya? N'obuwagizi bwe bwennyini awulira atya nga muwagizi we? Imagine nga wakubye muwagizi we yasasudde ssente akulinze obudde buzereeti asanyuse n'ekibaddewo takimanyi oba naye yeekanze nga ggwe naye oliyakitinze okasuse microphone naye ekubyemu owulira otya nga ye ggwe? How do you feel? How do you really feel about that? Mulina okuddamu mu mutima. Katonda akusukulumiza ku balala. Olina okumanya bonna tebayinza kukusanyukira kyekimu. Ayinza n'okuba nga yeggwe si gwe kyoyisiye nga ye ali owe gwalinda tannatuuka. Oluusi babateeka ku posita nga bangi. Oluusi yalinze dda. Oluusi ali mu kombucha simanyi busungu walagi. Olina okuba considerate ku mutima nga gwali soba. Nga gwe big artist. Teyabadde chupa. It was simple as going oba kuva ku stage sati jijja mu shejje esonyiraawo. The reaction you made, it is very unkind. Era gwe omuntu alina omutima omubi
pretending abantu nti abaagala naye nga ayineko senga omukola ekintu Kenzo ali capable kukuba glass. Yes, and the glass can kill somebody. Ate omuntu wafa atoyinza kuwoza ebyo, you were murder already. Oli murder. Omuntu kasitaago wali n'alambaala. Omanyiriza oti bayinza okukuwa. Tolaba poliisi nti bonna bakyaliibo. Ensi ekyuka, bakyuse dda ng'omwana yagudde wali asaasabaza abazadde bamuyina. Olaba kye wakola Entebbe ng'oyagala osasamaza ne bikuviiramu abaana bodaboda zaabwe zitwala n'okufa n'osasula miliyoni 6 Kenzo. Obiraba naye nga intention zo zaali ndala. Naye watuuka wali ebintu ne bikyuka. Ebintu bikyuka. Walinga wano omuyimbi eyo Tanzania eyo omutasimanyi nga mukwano gwa pulezidenti n'akozesa bubi n'akuba omuntu. Wallahi billahi tallahi teweteekanga mu mbeera nga n'abanene tebayinza kukulwanira. Oyinza okweteeka mu mbeera nga n'abanene okukavalinga nga kizibu anti ng'akutukidde mu public. Microphone emugawa n'omusuwa ne gukwatayo nga wallahi olwana naye nga wallahi yawedde dda. Twewala ebintu ebityo naddala nga tulina erinnya. Wadde nga gweoyinza okuddeyo n'ogamba Kenzo oli mutuufu, gwe toli musirikale, gwe tomanyi mateeka Uganda, totegeera naawe olowooza obusungu kyekikola. Naye genda okukozesa ebikolwa by'obusungu, jjukira osobola okukikola n'omala okukikola ne wejjusa ebbanga lyonna. Abawagizi beddeko, yes, naye gwe international figure tewali alitegeera ebyo nti n'abawagizi beddeko. Olowooza omuwagizi n'amala aveeri n'atomera Cristiano Ronaldo oba n'amusamba Cristiano Ronaldo amuddiza? Tamuddiza. Ako kabanga kakodyo kakuteeka ku testi. Tamuddiza. Yakitwala ono tamanyi na kyakola. Si buli kintu nti nno kyetaagako reaction. Ebintu ebimu they are good as walking away. Kenzo had scored a lot by hanging over the show. N'agenda. He had scored. Now when you react like that, nze nga Isma, I cannot. So standing nawe. I can't. Ate mmanya nti wadde oli artist olina ekintu ekikuli ku mutima. Senga waba pisto. Tewandikubya abantu amasasi. You must apologize. Kenzo, you will apologize. You must apologize. Nja nnoonya omuntu gwokuba microphone mulete ku YouTube. Tobamanyi ba YouTube. Ewakasuku atolooza asuku omuga nti Kenzo gwe yakuba ali wali emisinde gyayinza otwala ogimanyi. Anyway, bino mbikubuulidde nga musiraamu nno. Ate nga tugenda ku Eid. Sibikugamba na mu bad faith. Nsose ne kuintroduce nti kyebakozeeko kibi nnyo. Osaana ekitiibwa nnyo. Oli muyimbi asaana ekitiibwa nnyo. Abawagizi basaanye babe n'empisa. Yes, nete waliwo tugenda bagamba kuba na mpisa tutya. Ogenda ng'otambula munda ng'obabuuza oba balina empisa. Ezo baziyita occupational hazards. Yenna agenda okuwagira ku kyewakoze mujjukiza akagambo occupational hazards. Ebintu ebigwako ng'oli ku mulimu. Nti mukwano gwange anjogeddeko ku mulimu togende kukola. Bosi byonna omugamba occupational hazard bizibu bya ku mulimu. So, ladies and gentlemen, nawe nango oli team Kenzo nga mulinayo festival za Kololo. That act was so bad. Ichuli already. Yes. Abatakanyiza nange team Kenzo mbatumidde naye nga nze mbabuulidde. Yes, Will Smith tewamulaba. Yagenda nadduka wali kimanyi ogende kujjada pinje omukazi gwayogerako ayenze n'ayenda ne ku mikwano gy'abaana bazaala ne yeyogerako mu public. Kati oyo gwe boogerako ng'asazeeko enviiri nti alina oluwuumi nga naawe wennyini omujjayo Will Smith Chris Rock scored. Oli baamugoba ne mweyo gundi. Bamugoba ne mu Oscar. Olowooza lwaki abantu tebaamala tebategeera pain ya Will Smith? Bagitegeera ne bagamba no, Chris Rock alabika yayiseeko. Naye the reaction of Will Smith yali ndala because erimu okukuba.
Kenzo toyinza tugamba nti si omuyiire yomu ne microphone oyo omwana ne weyandibadde nga microphone gwekubye senga katonda azzayo soni yakuleka Kenzo microphone eyo ng'egenda engeri gy'eyinza omumukuba ne bakulaga naawe wennyini oyinza owulira ekisa wadde nga yakuyiridde juice